Kakati edda ennyo we twalinga twazanya emizannyo mingi. Gwandaba simanyi muzannyo ki ogwasinga okunyumira ng'okyali muto. Naye ffe emigimu kwegyo emizannyo gyasinga okutunyumira gwe muzannyo gwa kakebe. Twazannyanga kakebe bannange. Kakebe yatunyumira nga tubeera bangi nnyo ne mwekweka nga ggwe asembayo y'aba awangudde nga bwe osembayo n'ojja n'okuba akakebe ako omugere banno bonna ng'obazzaamu nga balyoka baddamu beekweka buto. Kakati omwami ono gw'olaba mu muti temulowooza nti eyo yeekweseeyo bya mirembe. Awo waali yeekweseeyo ng'ali ne banne nga bali mu kuzannya kakebe. Babadde bali mu kuzannya kakebe ne mikwano gye. Kati ndowooza ye n'agamba bwe nneekweka mu muti guno tebagenda kusobola kundaba mangu. Nja kubeera eyo paka nzije nzizeemu bannange. Omuti gwe yeekweseemu gino emiti egyali gyamenyekamenyeka naye nga girimu ekituli. Emiti gyaba gyalika ebiwuka naye nga gulimu ekituli oba mupaapaali oba muki. Teyalemeddeyo. Omukulu yalemedde mu muti gye yabadde agenza okwekweka. Bagenza okulinda banne omuntu banaye guni nga takomawo yeekwese ye nga takomawo. Ffe twagala kutandika kagoba kalala omukulu nga tajja. Bamuyita nga abagamba bannange mujje mu nnyambe nasiraanidde no mu muti gye neekwese nemeddeyo ŋŋanya okuvaayo. Yayingiddeyo ng'emikono giri bwe giti. Oyinza okugamba bamusibiddeyo naye nedda ye yeetaddeyo. Okumanya gye yeekwese wabadde wazibu okuvaayo. Bayise wa Jambiya ateme omuti guno basobole okumuggyayo. Era ow'ejjambiya obedda atema ng'oyinza okugamba agenda kumutema omutwe. Bwe wetegereza ejjambiya eno olaba ng'omusajja essaawa yonna mistake yonna gy'akola omutwe gw'omwana agenda gulyebula. Nze obedda ntemera mu mutima omusajja ono. Obedda ntemera mu mutima. Naye ng'emizannyo gya kakebe gyatunyumiranga. Kati gwe wenna ndaba muzannyo ki ogwasinga okunyumira ng'okyali muto? Kakebe, sonko, blada, okwepena, emizannyo mingi, mama ne taata bingi. Neminga omuzannyo ogwasinga ng'okunyumira ng'okyali muto. Akusako video y'omukulu ono yeekwese mu muti n'alemeramu video. Nkusaba ogimpereka like itambule tuke ku buli muntu video yiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Wano omuzadde we yasoberera. Kati ono yabadde agenze simanya bali mu kuzannya, simanya kakebe, simanya weekweke, simanya biki. Yagenze kwekweka mu muti guno ogwagira. Ate yavuddeyo bayise wa Jambiya. Bayise wa Jambiya naye bannange obuto buveeko. Kati bwebuuza ekyabadde kimusonsesa mu mpompogoma y'omuti. Olw'okuba bazannya kakebe simanya weekweke simanya biki kagobako. Ate yavuddeyo. Naye kyembuuza gwe mu buto bwo wakolanga ki? Nawe mbulirako nti mu buto nakola bwenti ne bwenti kubanga ono ye kitususseeko. Kakati gwe wenna alina ebizibu ebiteeberekeka, alina ebizibu ebyenjawulo, oyagala kugenda bweru nga biganye. Waliwo omuntu akutambulirako bizinesi ozikola naye tezitambula bulungi, kwegamba obulamu olabira ddala nga bwesiba. Njagala okutegeeza nti Sheikh Haruna omusomi w'edduwa wali okuba nti ate ensonga zino eno aziteerereza ddala, azikwasaganya bukwakku. Munoonyeeko ku nnamba z'essimu z'olabaawo asobola okuba nti ate akulombera edduwa ate obulamu bukutambulira ddala nga woobwagala, obulamu bukugondere. Kakati edda we twalinga abato
nkugambe nti twazannyanga emizannyo mingi nnyo egyatunyumira naye mu egyo emizannyo egyasinganga okutunyumira ng'abaana ng'ogyeko omupiira ti nga ffe abalenzi twayagalanga nnyo okusamba omupiira naye wabeerangawo gino emizannyo emirala egyagattanga ekyalo n'ekyalo egigatta omwana wa neiba noono n'oli okitegeera nga kasamala okulya emmere ekyemisana ekiddako kubeera kukola ki kubeera kukola mizannyo egyo. Kakebe gwalinga gwe gimu ku mizannyo egisingira ddala okubeera famous. Naye simanyi lwaki generation buli lwekyuka ebintu biviirawo ddala. Lwaki emirembe gy'abaana abaguno omulembe betulimu ennaku zino abaana tebakyazannya bintu bye twazannyanga ffe. Nze ndabira ddala ng'abaana b'ennaku zino tebakyanyumirwa. Abaana tebakyanyumirwa, abaana tebazannya kakebe, abaana tebeepena, abaana tebazannya sonko, abaana tebazannya bulaada, abaana tebalina muzannyo n'ogumu gwe bazannya ku guno omulembe. Buli muntu emizannyo ng'egyedda gyatugattanga n'abaana b'abagagga. Nti newankubadde nti ffe twavanga mu famires abaavu naye ate abaana b'abagagga twegattanga nabo ne tuzannya emizannyo gino. Naye ku guno omulembe omwana w'omugagga tasobola musanga azannya n'omwana. Ogamba ekikomera ku kitundu nga kuliko omwana w'omugagga abeera omwo n'ebyokuzannyisa bye bitaabu simanya bino bimotoka nga omulembe guno baaba abaana b'emulembe guno tebanyumiddwa. Nze bwe ndaba banaffe nga twanyumirwa obuto bwaffe. Buli muzannyo kumbi twaguzannya nga twepena n'okwepena ffe abalenzi nga twepena nga tuteeka ebipiira muno mu kiwatwe. Ani yateekako ekipiira muno mu kiwatwe n'onyoola bw'oti ekipiira nga kyetolola bwe kiti. Bwega twazannyanga emizannyo mingi, twanyumirwa obuto bwaffe, twanyumirirwa ddala obuto bwaffe nga bw'okiwulira. Naye omulembe guno gwo abaana bafala. Naye nga omukulu ono y'omu ku abo abadde bali mu kuzannya kakebe, musajja wattu yabadde ali mu kuzannya kakebe naye kakebe n'afuuka kakebe n'afuuka ettabbu. Omutima yeekwese so kakebe yafuuse ogukebe naye omusajja wattu bambi gye yabadde yeekwese ekisooka mwabadde wangu kumulaba newankubadde nga tukyo tekyabadde kiyinza obutaba kyangu. Yeekwese mu kava esinga okubeera enzibu ennyo nnyo okukamala naye bambi gye yeekwese ate yeekwese ewantu ndowooza nga tajjayo bulungi. Kati nze neebuuza yayingiddeyo atya? Omanyi okugenda kyangu naye okukomawo kizibu. Okugenda kyangu naye okukomawo kizibu. Kiringa kuwalampa lusozi. Okuwalampa olusozi kyangu naye okulukkirira bwe buba obuzibu. Kati omukulu yalemedde mu muti era baatemyemu mutemi, baalese ejjambiya ne batemamu mutemi. Naye omuntu yabadde akozesa ejjambiya eno ng'oyinza ogamba agenda kutemako omwana obulago. Obedde ejjambiya nze agintemeramu ki? Agintemera mu mutima. Ng'ayinza okutema omutwe gw'omwana. Ne gugwa lweba n'amutema akawompo n'akaabuluza. Naye oba musajja wange yamaze n'avaamu nange simanyi oba yamaze ne bamugjamu naye nga baka bamuggyemu. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugobera mbagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Mbagaliza birungi byokka Mukama Katonda abankuumire. Ate naba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda. Ondibadde ogenda maaso n'okuba nti oyongera okutweyungako n'okutwegattako obe ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe guno eno #1 News Bulletin. Amawulire agataliimu kugonjera muntu yenna ge tukuleetera, agataliimu mpalana, agataliimu biki. So ky'olina okukola olina okuba nti ate osubscribinga n'oba nga ate obe ofuna visa ya wano eno, visa y'essanyu n'ey'okuyiga n'ey'okusoma. Mubeere bulungi, mweraba.